Mama wammwe lwaitonole Rebecca Kadaga naye tulamukoza nyenza okwomerera wanayiganga musindikira obubaka mukobe nti ife tumwenda ino senga tetukwagala omusajja tebukwagala lwaki obesibako olikwalite jangu tujuze embeera buno omusajja buguzalaba ati ekambirikesi owensengafe mugambe tetumwagala ate namba abantu b'ebusega yo bakibagambe naye mukiraba mwe temubiraba temubimanyi lwakiserekerawo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine obubaka bubadde bugenda wa Honorable Alitwala Rebecca Kadaga, former Speaker of Parliament, era nga oba mujjukira bulungi by then mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabeera mu Parliament nga member of Parliament, Kadaga yali Speaker. So enkayana eziriwo mwena muziraba Kyevola bamusindikidde obubaka n'amugamba nti abantu abo boosibako tebakwagala naye ffe wetuli abakwagala. So kansubire nti obubaka bujja mumotoka era takomyawo n'aba nga annyonnyola engeri gye batambuddemu mu ngeri ya Robert Sairo nga baagala okulemesa poliisi okuba nga ebakwata n'otategeera program ki gye babadde nayo. Enkulu nyera nsinkana baga president tugenda ne bagamba tugenda Mbale meeting enkulu nnyo naye temwogera tula mu motoka tuvuga neera Museveni kabeera katulemesa Mbale badeployize poliisi badeployize military bamanyi tugenda nani naye tujja so olwokuwasiba ekiwaani naye kibadde kyetaagisa wano nga sekretary general bwabagambye kino ekifo kyabbanga ddene nnyo wano ekibiina kya National Unity Platform kyagulawo ebbanga erisukka n'omwaka era tubadde tutetenkanyawo mpolampola kuba sente sivini nyingi naye njagala okwongera okubeebaza nga maze okwetondera mbeebaza abakulembeze bannaffe mwena aba MPs mayors especially the MPs mwebale nnyo it is your work nti wano twaguze zire ekizimbe zino si sente za fundraising nedda ziri zikyaliyo zino omulimu gwazo. Amawulire agatali gessanyu anti waliwo accident ebaddewo era bambi omuntu omu n'afiirwa obulamu. Kino kivudde ku motoka gy'abadde atambuliramu enjovu bwevudde eri n'egitomera omuntu abaddemu n'afiirawo mbulaga eri esayidi z'e Kaluma. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabira ab'enganda n'emikwano era tweyongera okuba nga tusabira n'omugenzi Mukama abe nga amuwa ekyomula ekirungi. Era nga kino kikakasiddwa omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebisolo mu ggwanga Uganda ekya Uganda Wildlife Authority, omukulu amanyiddwa nga Bashir Hanga akakasiza nti baasi ey'ekitongole oba baasi eya kampuni emanyiddwa nga Hombe yeyo yafunye akabenje oba yetomeddwa omuntu omukukakana nga afiiriddewo mbulaga. So mawulire si malungi naye tweyongera okuba nga tugumya ab'enganda n'emikwano era n'okusabira omugenzi nti Mukama abe nga amuwa ekyomula ekirungi. Nga tweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayugumizza eiganga bannange njogera ekindeke ki
tuviddeko eyo nga tweyongerayo ye Lord Mayor Elias Lukwago munnange gamba obugumye anti olwo abakansala nga bamuviiriddeyo bagamba kimu nti munnange lwaki otwogerako ebigambo ebyokutusibako amatu g'embuzi okutuliisa engo. Be permitted to cite only 3 resolutions for the audit application. Number 1, resolution number 7, that cases. Thank you, Madam Speaker. Can I read the resolution, Madam Speaker? Because I'm going to just read. These are resolutions of this Ndowooza obukambwe obulaba naye nga ne bakansala munnange nabo tibeetiiriridde kubanga nabo balina okwedifendinga baagala amazima gakole ki gavaayo lwaki oba olimba ate ng'ekituufu akimanyi. Madam Speaker, you forgive me a little bit, I'm making a political statement. This thing has been turned into political witch hunt of NUP councillors. Right, Honorable Speaker, there is a list. Our example list is not even on a case. Era bw'atyo ne Speaker wa KCCA omukyala amanyiddwa nga Zahara Rilika naye abaddeko by'abadde alina okulambulula ku nsonga eno. Abantu bonna babakigambye nga bagoberere emitendera emituufu. Ensonga ey'okubiri tubaye tuvumirira ekikolwa ekyokukwata ekibaati ne bakikuba ku mwala gwa Nakivubo nga tebayise emitendera mituufu. Ani yakubye ekibaati ekyo yayise mu mutendera ki kubanga kitumanyiko nti omwala gwa KCCA so nga twetaaga okumanya ani yakubyeko ekibaati ne bwaba nno ng'olina epoloti nga yo oba ettaka nga liryo ng'ogenda kuzimba ogenda kuzimba nnyumba yo olina okugenda mu KCCA n'osaba okuba ekibaati ku poloti yo n'osaba okuzimba n'oteekawo plan ne bajja approving nga bali bagikola ki kuba toyinza kumanya biki bye baagala biki by'onooba omenye singa ogenda maaso n'okuzimba nga toyina lukusuula. So tuyimiriza bunnambiro abakubye bonna ekibaati gutegeddeko nga Ham Enterprises abalekeraawo tebagenda mu maaso ensaba KCCA egende mu maaso ng'egoberera ensonga eno paka wenagiguza. Eyo nga tuvuddeyo ye musajja mukulu Fred Lumbuye Kajubi agamba nti waliwo kampuni nnyingi wano eno mu ggwanga abantu abasinga gye mulowooza mbu oba oliawo zaabagwira nedda agambye nti munnange ezo zonna pulojekiti za Museveni n'abantu be nti naye mwe temusobola kitegeera lwakuba bababuzaabuza. Kibalume %90 of all foreign so-called companies, they are not foreign companies. Those are companies owned by Museveni's family. And 90% those companies are tax-free companies. They don't pay taxes. Here comes the problem. Companies ezo mulaba zonna simanyi ng'oggyeko zino zimanyi zino ezamulwana wava munno ne bu kampuni butonotono nezo nazimula ez'Abachina ez'Abayindi ez'Abasomali zonna teziwa musolo zonna z'aba n'abantu zitya kampuni ezaali zikola enguudo omuli abayugoyugo bajje twatanga Yugoslavia Construction Company ne kampuni endala zonna bazigoba Salimu Sale n'aleeta kampuni ezize ezirimu Abachina n'Abayindi ne kampuni tezisasula musolo zifuna contract zonna ezikola enguudo mu Uganda tezisasula musolo zonna kampuni z'owulira zonna kati eziriwo n'amakolero gonna ga Museveni ne famire ye kati kampuni tezisasula musolo lwaki bakwata ettaka ne balibawa free of charge n'obawa ne capital to operate n'akutirawo Muchina oba Omuyindi nga executive director mu yenanyini kampuni ne bateekawo website ne mugira ku Google nga gyeri kampuni ene bali emyaka 10 nga eri tax free bwe bamala okuggyamo capital waabwe n'amagoba agamala nga bakugamba kampuni yakyusizza erinnya kye tuyita rebranding mbu kampuni yakyusizza erinnya mu kukyusa erinnya kiba kitiga nti Uganda Revenue Authority n'abadde bagimanyi yo company it doesn't exist anyway yo company yafudde naye esigala the same companies bakyusa management kati gwe kyali wange n'okwata $5,000 eza
oba mudasita gumu ogwa $1 bubukadde 36 n'ogamba kannombe ettake n'ogamba kannombe Dubai n'ogamba kannombe China nyedendeta ebintu n'otuuka entebe embwa etamanyi na kusenya mannyo wadde okutereeza akaleega n'ekugamba kino ekintu kyolese wakiguze mmeka ate esuti nagiguze $10 embwa n'ekugamba ogenda kuleeta $8 negwa zino nga twaziguze sirimu naziguze $3 embwa n'ekugamba njagala $2 mwezi mu 5 nenge ebintu by'abana abasajja biyita ku kisaawe free of charge ebintu by'abana abasajja biyita ku border free of charge nga tewali kati gwe kyali wanga agamba Museveni forever smile business Museveni for mwe musasulira sali musale muhozi genetic chovola bazimba kedi on a daily basis bako satellite classified expenditure sere bajje mu government bakozesa council bajje magoba agawe agokutunda ebintu nga temukimanyi naye oli awo tambuza omutwe enange ensu tojja kusobola kumalako kati nakino kankyukute byonna nga bigenda mu maaso abasoga batamye era bagamba nti singa beeyongerayo kubanga balwanyisa Kadaga nti bo beeteefuteefu okubanga bagenda mu maaso nabo bakola t-shirts nga ziriko no Kadaga no Museveni ne Busoga. Ogerera sawa dino amasaati mwatandise iro gakola abaana mwebalirira nkoba gali ku ekigambo nti no Kadaga no NRM in Busoga region. Muzayi Museveni babo lija mu kalulu akalulu kali kwajja era katandise ira abali kunoneza akalulu bona baliwo ayi tubuza kububuza ifa abaana abasoga nti bwona sula Kadaga mu Busoga region tukiwango jafuna ewe akalulu akalala sawa dino abantu abo bali kweyogeza mbolokuba Anita Amongi abawa sente olwokuba bo bali kwenda Anita Amongi aide ali joba ngwizanga mu kitu kidogo but ifa basagatu wagira NRM mulwa alitwala Kadaga musule Kadaga wumulijjo kakasiza amani ga Kadaga nti fena tulikujja kubasuula Muzayi Museveni oyenda obululu bweife Muzayi Museveni Busoga we are many. You know that even in producing we have a lot of people in Busoga region. Akalulu kaifo kenda ayobo kazanira muguno no kazanira mu kalulu kabano tulijjo okulaga nti prostate vote yatandike ira mu 2021 gwakuba tiyakola kwolo bwomulijjo kakasanti ngo bikuluno alire empanga muzanire kalulu ka mama arake ayo bwe muba mukayenda yakana gansi wemba mukayenda yakana gansi like tubafunire yoku kwensalwa no nekisa mu Busoga tuli kwemba Kadaga ali akalulu kano tibya kusaba mpola tuli kwenda ata inokalya bwata kalya ebya NRM byerabire mu Busoga region tuli jasula buli mubaka kabe president wa Imam Museveni tujja kumuwagira Katonda wange bale ebintu natwogera bogere mwaloza tuli kusaga tuli very serious and positive kati mwe muri kwasaba mbo mwida mutyo tukoba no Kadaga no NRM in Busoga region mbo who are you we are who we are nifu abasoga batetirira abatalumant abaterianta matama tituluma mu bigambo nze ndi wanu putiri wa NRM aye ku Kadaga ndi wa NRM era ngo yendo ku akalulu mama Kadaga gosoko soso waza musoso waze akairikire mu mirimo daimo for 7 years. She has been a backbencher for 7 years and she has worked for NRM 10 years. Nga tabavangamu, tayasanga kubyama, takolanga kuchi, kati akairike mwenda musulirani. Chandi mama arake, bulipate mwaniriza. Bulipate niwaja munupu, niwaja FDC, niwaja bulipate mwaniriza. Olwa magazige. Aye, this is not the time of her changing the party. She's old. She has worked all her time for NRM. Mumusula lwachi. And you're putting someone who has just worked for 3 years. Tilwana Anita Amongi. Aha, timulwana. Aye lwachi omukazi mulikwenda musula. Mama tuwabako bakinone kisanja kye. Kyona kyali kwenda akikozese. Twamusaba guno omwaka gwalifuga kino kisanja kino. Ni kyali kufuga. Kati mumuleke. Mumulekere ekifo kye. Bwe kinawa ku kino kisanja mukiwe Anita Amongi. Mani tina we chizigo. Why didn't ze chenda kulimba? If abebi zigo tukairika mangu.
abebizigo tukayirika mangu kati oyo mumuwemu ku ekisanja ekyo mbona oba anairamu okuboneka nga bwaboneka tino webizigo alijja akayirika mangu ebyo tino ebindeeso owamma Muzeeyi 7 ekyokola Baba Ochidi tuli kujja mu kalulu obuwagizi bwaife obwetaaga Anita Amongi mu Busoga region she's on 2%. Kadaga ali 80%. Oyo mama Busoga, mama waife. Kati mamu iwe zanira mu kaluluko Muzeeyi. Muzeeyi oli kuzanira mu kaluluko tuli kubona. Zanira mu kaluluko Kadaga alobe kulya. Titujja kulonda muntu yana wa NRM nga Kadaga agwiri. Ati mwagasa dagali yo gabu beka simanyi gabu bakali simanyi bichi muri kwasamirira nga bali kuba weyo sente mwabere munchikeyo bali kuba wa sente menti munsobera waba wa sente mu digema ayi babaidwe bagema kamera memwe buzabuzanga mti muswala kinganita monge ali ba sente lwashi mwenda bagema mu kamera sawa nayo na baba walija fukamirira omuntu ajja asabirize sente de muri jjo kulya bande ewe imwe choka banange muve ku mama arake tiana muntu amwogera kumbu she's greedy greedy how akabye kunti ali kwenda kifo kyabwa supika ali kwenda kano kafoka no kana ka sent lwashi Anita Amongi takamulekera Anita Amongi ali kwenda bene bifo bibiri byona mulabe na kutu sinoti kai mtulenze kulekula ndijja nikwogerere yensonga kumala mwaka muve ku mama arake Muzeeyi tuli kujja mu kalulu bota wa Kadaga kifo ekyo oida kutegera nti abasoga tuzalibwa tutegera oidi mwenda ino tumanira ntegera kwa 45 oida tegera nti fe tuzalibwa tutegera mulobo okuwa Kadaga kalulwako paka lwe mwataire we ebintu byemwe byekisiru mu mujemmani g'abantu gasalewo kale ife tubataire kwa biti mulijja kutwetaaga nga muli kwenda akamuzeeyi mwakafuni kale yonga tuvuddeyo tudde ku nsonga eza Erias Lukwago Lord Mayor era ono munanga alina obubaka bwe amugambye nti ebintu byo tebigatta era ng'omunamateeka omutendeke tubadde tetusuubira mbeera bwete. Erias Lukwago watabula bomu ng'erina kuba NUP naye egenda kwabikira mu kamwa ekyo nkikubuulira gwe omusajja looyo omulamba nojja n'otugamba ku nsonga z'emyala wawandiikira SCG General Secretary bimukwatirako wa ebyemyala mu Kampala. Ekyokubiri omusajja looyo omulamba n'otugamba bakansala ku lukiiko beebaawa Hamisi Kiggundu olukusa okuzimba ku myala egyo. Kankubuuza ekibuuzo looyo omulamba bakansala bagaba layisinsi ekyo kankikubuuze yewe baba baagimuwa okuzimbako lwaki ate Museveni awa order kanziremu nkubuuza ekibuuzo kyekimu watugamba bakansala beebaawa Hamisi Kiggundu olukusa okuzimba ku myala kati ate lwaki Museveni awandiika order ewa Hamisi Kiggundu okuzimba kwegyo emyala lwaki Museveni awandiika order mwe muli kuba na Kampala muchamuukiriza mubabbako ebyabwe nga balaba mubawugula obusungu babujje ku mulabe waabwe owaddala babutunuze walala ekyo kye mukola politics sawa Museveni nga anabba bannayuganda eva abateerawo omuntu eyeefuula abalwanirira kati essuubi ly'abannayuganda abaali baddeko ne kye bakolawo nga bo obuvunaanyizibwa ne babukwasa oyo eyeefuula abalwanirira n'obwesigwa kumbe mwagala kubasala muliro osegedde mwagala kubabba wallahi Erias Lukwago oli ne Museveni ku kutwala ebintu ebyo bya bannayuganda ku kuzimba ku myala egyo wabula gozanya bad cop good cop naye ng'ekisinga obukulu kyonna emyala gyo bagitwala kuba tumanyidde ddala Hamisi Kiggundu ebyobugagga bya ninnyini byo waliwo atakimanyi nti bya Museveni Janet ne Muhoozi waliwo atakimanyi ekyo tewali atakimanyi oli kuba na Uganda obachamuukiriza obalimbalimba obawe essuubi eritaliiyo nga bwe muzze mukikolanga ebbanga lyonna abannayuganda abaalinyigidde mulabe waabwe obawugula obusungu babujjeeri babuteeke gye bwatalina buteeka bannayuganda mumpulirize
bakansala sibe bagaba license ekyo nkikubuulira sibe bagaba tenda ekyo nkikubuulira ogwo omulimu Elias Lukwago amanyi bannyinigwo waliwo abakugu ababikola kati sawa zino bwe baba bakansala bawaaye emyala lwaki kyetaaga Museveni okugenda ate okuwandiika nti gimuweereddwa lwaki kubanga Museveni yawandiika ebbaluwa eraga nti emyala giweebwa Amisi Kiggulu kyokka ggwe omuzingo oyagala gukubisa NUP lwaki mwagala kusala maanyi ga NUP mu Kampala ogwo mulimu baagukuwa era kyo mubaddenga mukola ebbanga lyonna temwagala bannayuganda kwerwanako na kwerwanirira bannayuganda bakugambye bagenda mu protest vote bagenda kwejjako abasajja abo ekyo nkikubuulira ffe tetukyalwana kutereeza kintu n'ekimu Museveni kutereeza tulwana Museveni kukola ki kuvaako ye pointi yaffe. Yes, oli ku NCK TV teweerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova